obubaka bw'ono omwami eyeddira engeri si bwangu n'akamu nga bwe tugenda obbuwulira. Obubaka bw'ono si bwangu ne baba kutenda oli kyabaga nti lubaalewo obutonzi mulaba edduka, lubaalewo olubereberye mulaba edduka. Abalowooza nti bali muwozaamu bwoza mbasaasidde era mbatumiddeko nnyo, era abalowooza nti bali muteebereza mbasaasideko nnyo. Obubaka bw'ono omwami bujjuddemu saayansi mungi ne tekinologi mungi nnyo nnyo nnyo. Era obubaka bwa lubaalewo obutonzi gwe ne bw'oba olaba nti bwangu naye nga tewamanya kintu kiyitibwa bubaka tosobola bujjamu mulamwa. Era kyobola abantu benjedde, abantu bakoze buli kimu, abantu bateebereza bye baloota, naye olulimi lwa lubaale bamala ddukolerera okulumanya. Kati njagala tuwulirize obubaka bw'ono omwami nga bw'abuwadde mpolampola nziremu mbusengeke nga bw'abuwadde, oluvannyuma tubuggyemu ansa. Nammwe njagala mubuwulirize mumanye amakulu gaabwo, okumanya lubaale muzibu ow'olubereberye okutegeera. Omwami ono yeddirangiye era ng'omwami ono muzzukulu wa Kasujja e Busujja, era ng'omwami ono agambye nti yaloose nga waliwo eddwaliro gye bagenze. Mu ddwaliro eryo waabaddewo maama we, era nga waliyo ne taata we, era nga waliyo ne lukenge, naye nga lukenge oyo mutowe. Kakati mu ddwaliro baasanzeyo omusawo naye nga musomesa. Omusawo oyo nga ye Ssemwogerere. Ssemwogerere kyeyavudde awa nannyini bubaka ono eddagala alikube mutowe era n'alimukuba. Tekyamaze ne bamwongera eddagala eddala. Gwe nannyini bubaka ne bakwongera eddagala eddala era n'olikuba mutowo. Wabula bwe bamukubye eddagala eryo empiso wagimukubye n'ereetawo ebbwa, era ebbwa ne lireeta n'omusaayi. Wabula wagenza okuwulira eddoboozi nga ligamba oba ne bakusindikira message nti omwongere eddagala eddala. Kati kyewavudde ogamba Ssemwogerere alimukube. Ssemwogerere mu kumulimukuba n'agaana, ye n'amusikamu eno empiso gye wawadde omukubyemu, empiso n'eremeramu. N'asika empiso n'eremeramu, kyeyavudde aleeta makansi n'aggyamu empiso eyo n'eggirako n'ennyama. Mutowo n'akaaba nnyo n'afuna obulumi n'afuna obujiji. Kati Ssemwogerere kyeyavudde agamba nti nakitegedde ng'abalya mmere mulina olugambo nga mwogera nnyo, nga bwe munaafuluma ebweru mujja kwogera birala. Kakati akatundutundu ako okategeeramu ki? Obwo bwabadde bubaka. Omwami ono agambye n'enzuukuka. Kati njagala tulabe tekinologiya ali mu bubaka buno. Tekinologiya ali mu bubaka buno. Omwana eyabadde akubwa empiso lukenge y'ono yennyini nannyini bubaka. Bamugamba okubeera omwegendereza ennyo ye lukenge. Linnya lya lukenge okwekengera n'okukengera ewala. Lubaale yatambulira mu makoowe mu linnya eryo ga mirundi ebiri, okwekengera n'okukengera ewala. Kyobola nga mutambula ne bababba, Lubaale n'atabanyega. Okubeera abagezi, okubeera omuntu omwekengeze ate omuntu akengera ewala, oba omuntu alabira ewala, oba omuntu eyeefumiitiriza, lye linnya lya lukenge. Nti bw'otambula obubi oyinza okunsika nga gw'ofunye obulumi oba obujiji. Bw'otambula obubi oyinza okuggyamu okukaaba. Y'empisa eno ekubiddwa lukenge n'akaaba n'afuna obujiji n'obulumi. Bw'otambula obubi gw'oggyamu obulumi, bw'otambula obubi gw'oggyamu okukaaba. Bw'okola Lubaale oyo obubi gw'okaaba. Lubaale mwana muto bategerera mutegerere. Kikkakatako okutambula paka lw'olituusa Lubaale ono, kyokka bw'otambula obubi kye kireese erinnya lukenge. Kati mu ddwaliro wabaddeyo maama. Maama ye maama Nnaalongo. Wabaddeyo taata. Taata ye taata Kabaka Bulamu. Okitegedde? Ye maama ne taata ye Lubaale abanja ono atambulira mu kitundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo. Okitegedde? Kaakati eddagala lye bawadde omwami ono, eddagala eryo ly'eddagala erikubwa omuntu agaanye okukola Lubaale.
eddagala libakubye lukenge yono yennyini nannyini bubaka ono, eddagala litubonyaabonya wakati nga tunoonya lubaale. Kyokka alina okutugyamu empiso. Bw'agikuggyamu obubi ejja n'ennyama, bw'agikuggyamu obubi kuba kukaaba. Ew'omusawo yonna gy'oba olaze bw'akujjanjaba obubi kuba kukaaba, bw'akujjanjaba obubi kuba kulumwa bugigi. Y'empisa ebadde esikibwamu omwana ono ng'akaaba bukaabi ng'ereeta n'omusaayi. Abamu bwe mutambula munaaba misaayi, abamu bwe mutambula mukozesa misaayi, lubaale mumuteekamu misaayi. Empisa eno mu kugiggyamu ereese omusaayi. Bw'otambula obiwekanga lubaale omutaddemu emisaayi, bw'otambula obiwekanga empiso ejjiddeko akanyama. Ssemwogerere bw'agamba, Ssemwogerere kiringa bw'onoga nti omwogezi wa poliisi, Ssekamwa wa Lubaale, ye Ssemwogerere, ye musawo ate nga musomesa. Musawo ate nga musomesa ye Ssemwogerere, nga bw'onoga nti Ssekamwa wa poliisi oba omwogezi wa poliisi oba omwogezi w'ekitongole kyonna. Okitegedde? Kati omwogezi agamba ki? Eddagala baliwadde ono yennyini nannyini kuloota bubaka. Nannyini kuloota bubaka omuntu gw'abadde alikuba mutoowe era sitiiru yeye. Kati gw'okuba eŋŋoma gw'osamira, gw'otambula okutereeza Lubaale, gw'oyonoona gw'otereeza. Ssekamwa wa Lubaale bw'atyo bw'agamba ye Ssemwogerere. Kati luno lugero. Ssemwogerere agamba bw'ati nti gw'obeera nannyini Lubaale ate gw'obeera nannyini kumwonoona. Gw'obeera nannyini kutambula ng'oliko essanyu, gwe nannyini kutambula essanyu n'olimalawo. Ye Ssemwogerere, ye Ssekamwa wa Lubaale, ye mwogezi wa Lubaale, ye musawo gwe basanzeeyo ate nga musomesa. Ssemwogerere agamba mu kitundu ky'obusomesa nti bw'otambula obubi gw'oleeta byonna ebisobola okuddirira, bw'otambula obulungi gw'oleeta essanyu. Obubaka bwa Lubaale oba by'olina okukola mu Lubaale bw'obyeyambisa obubi ojjamu kukaaba. Empisa okugirako ennyama ojjamu bulumi. Okitegedde? Empisa okugirako omusaayi, Lubaale gwe wennyini era osobola omweteeramu omusaayi. Kisinzira mu ntambula yo. Ye Ssemwogerere, Ssekamwa wa Lubaale, omwogezi wa Lubaale, ye musawo ate nga musomesa. Okitegedde? Ssemwogerere agambye bw'ati, nga ye mwogezi wa Lubaale agambye bw'ati nti ekitugaana obbayambako y'empisa eno gy'abadde aggyamu omwana ate nga bamugamba mukuba eddagala eddala. Ye Ssemwogerere. Ssemwogerere agamba bw'ati, omwogezi wa Lubaale, nti ekitugaana obbakwasizaako mubeera mwogera nnyo. Kati akakatuntundu kategeeza nti Lubaale ono byama, buli omu kyasanga kyayogera, ne ky'owulidde nga tosobola kirambula okyogerako. Oba ogenze mu lusozi oba lubiri n'obaako ekintu ky'owuliddeyo, ofuluma ewere omala gakyogera, tomanyi lwaki wakirabye, tomanyi lwaki kyabaddewo. Olw'okuba tokitegedde okyogerako nga bw'olabye. Ye Ssemwogerere, ye mwogezi wa poliisi, agambye nti ekitugaana obbayambako ke katundu mwagaanidde okukuba omwana ono eddagala. Ekiŋŋaanye okumukuba eddagala, abalya mmere mwogera nnyo, bwe mufuluma ebweru mwogera ebigambo bingi. Simanyi oba amakulu mugategedde. Ye Ssemwogerere, ye mwogezi wa Lubaale, nti ekibagaana obbakwatirako oba obbabbirako byama byabwe ne mubonaabona ne muzunga wano na wali, mwogera nnyo, temusirikira byama, buli kimu mukyogera nga bwe mulabye, temuba bammizi. Kansuubire nti akakabaka mukategedde bulungi. Akabaka akookubiri, omwami ono bw'azuukuse azzeemu ne yeebaka, obubaka obulala bw'alabye, alabye ng'era omwana y'omu lukenge, taata amukwata amutwale mu ddwaliro. Bulijjukira obubaka buwedde, buno alabye bulala, kyokka sitiiru bwogera kimu. Kati mu ddwaliro gy'abadde amutwala, omwami ono nannyini bubaka agambye nti taata n'amugamba amuwerekereko. Omwami ono nannyini bubaka n'agaana, ng'essomero taata gy'alaga oba eddwaliro gy'alaga omwami ono tayagalayo, naye nga ye taata gy'ayagala.
kale kivuddemu mwami gwe ogambye nti nenzikiriza wabula ne mbagamba mumpe engatto zange eza bbulaaka oba eza bbulawuni ze mba nnyambala. Kati ko mwannyoko abaddewo mwannyoko n'akugamba nti engatto za bbulawuni teziriiwo ate eza bbulaaka taata zaalimu n'ogamba sigenda genda. Kati taata kyavudde agamba nti kale engatto eza bbulaaka bazimuwe z'abayambala nze kanyambale zino entono. Kati musajja gwe oyongedde n'ogamba mu bubaka bwo nti bwe bakuwadde engatto ezo n'ogamba nti bampe essaati yange enzirugavu gye mba ŋŋenderamu. Mwannyoko n'akugamba essaati enzirugavu eddugala n'ogamba bw'eba eddugala bampe essaati yange enjeru. Essaati ye enjeru nga wali wagigendeddemu muganda wo. N'ogamba essaati enjeru bw'eba teriiwo bampe essaati yange ya guliini. Mwannyoko n'akugamba essaati eya guliini eri ku waya baajanise. Mwannyoko kyavudde akugamba nti gendera mu ssaati ey'obukubo obuddugavu n'obweru n'ogaana. Kati mwannyoko kyavudde aleeta essaati eya guliini n'agamba kale tumuwe ya guliini mwabagendera era n'ojambala ne mutandika olugendo okugenda mu ddwaliro wabula oli n'agamba tusooke tumale okusaala esswala. Kati tekinologi ali mu bubaka buno mwepankapanka oyinza munnyonnyola otya? Mugenda ne mudda kuba ku bubaka obwangu n'ogamba bakugambye bati ne bati olabira mu kukola bintu nga tebivaamu. Okitegedde lubaale w'olubereberye mulaba edduka. Kati twagala tulabe saayansi era stiiru ali mu bubaka buno bwa Katonda akookubiri. Kati eddwaliro taata gy'abadde alaka, taata ye kabaka avuga gwe mwami gwe ne maama ye maama Nnaalongo avuga gwe mwami gwe. Ekitundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo taata ne maama Nabinene taata kabaka bulamu kyokka nga baami abo babiri omwami n'omukyala balimu bingi obwakabaka n'obwaba Nnaalongo. Okitegedde engatto eya bbulawuni kitundu kikozi gy'obadde oyagala okugenderamu nti oba togifunye wakiri ogendera mu ya bbulaaka kitundu kikozi era olemeddeko ne bakuwa engatto ya bbulaaka. Ze ngatto z'olina okutambuliramu ng'onoonya ensonga zo. Olina kutambulira mu ngatto za taata kabaka bulamu ng'onoonoonya ensonga zo ne bw'olibuukira n'okola kitolitereeza lubaale oyo. Kati engatto za bbulaaka tebakayanye ne bazikuwa kuba bye bigere by'olina okutambuliramu. Kati bw'omaze n'ogenda engatto nga bwe nzifunye bampe essaati yange enzirugavu gye mba nnyambala. Ne bagamba essaati ey'eddugala kye ki? Essaati enzirugavu eba ya kabaka bulamu. Ekitundu ekiddugala kye kitundu ky'okujja enziro oba ekiddugavu mu lubaale oyo. Kitegere ne bagamba eddugala togenda gigenderamu. Lwaki? Nti essaati yeyina kumala kwozebwa. Ani ateekeddwa ogyoza ggwe? Ani ateekeddwa ogirongoosa ggwe? Ogwo mweso. Kakati n'omulala n'ogamba bampe essaati yange enjeru ne bagga essaati enjeru waliwo agigendeddemu muganda wo. Kye ki? Essaati enjeru tolina gyambala mu budde buno obw'amatandika. Omuntu ng'otandika lubaale otandika na kujja kiddugavu enziro kasasiro mu lubaale. Essaati enjeru eba ya luvannyuma. Kati era essaati enjeru ne bagikulemya nga waliwo agigendeddemu. Ng'oyagala okusaba ebbala eryeru mu bwangu nga tolina kye waakoze. Ekintu ekizibu be bamwe ababukira lubaale n'oyenjera ng'obukira lubaale era ke katundu kali taata ye abadde ayagala genda mu ddwaliro nga ggwe mu ddwaliro gy'alaga si gy'oyagala. Ekitegeeza nti ggwe olina gy'otambulira ewalala. Olina gy'otambulira ggwe gy'oyagala. Kabaka akugamba olina genda eno kyokka ggwe oteekwa okuba olina gy'ofunirafunira obuweerero ggwe gy'olabanga nga nti ye watuufu. Ne kabaka ye ateekwa okuba ye alina gy'akulaga walala. Kati wakati awo mukyalina okusika omuguwa bw'okyalina bw'oyenjeerayenjeeramukko ebibyo nga ggwe omuntu. Naye kabaka akugamba nti nze nina gye nnina okutwala mu ddwaliro. Gye nnina okutwala ye Lukenge ono muto gwe batwala. Lukenge ye ggwe. Bw'ogamba taata gy'alaga ggwe tosiimye eyo. Taata agamba gye tulina okugenda. Kati ekyo kiri mu kitundu kya kukwasaganya ku kifuba. Ajja kutuuka kukwasaganya ku kifuba okkirize nga nenna mu gisimufungize. Ye ngatto ya bbulaaka gy'osabye ojja kutuuka otambule yonna otuuka okome. Okitegedde otuuka okkirize kabaka ky'aggamba. Kakati essaati ya bbulaaka ebaga nti eddugala ekyo kitundu kikunnyonnyodde n'osaba enjeru. Enjeru kwe kwagala ebyamangu. By'otambulatambula nti ntereeza lubaale kwe kwagala ebyamangu. Ne bagamba n'essaati enjeru teriiwo waliwo agigendeddemu muganda wo. Kakati kati
kyovudoga nti bampe ya green muganda unagamba nti bajanise ku waya kati green oyo yennyota mwotambulira green oyo yakabaka Ndawula kati wage nti bajanise muganda wo sister wo oba mwannyoko kyavudde agamba nti bakuwe esaati y'obukubo obweru n'obuddugavu n'ogigaana kubanga esaati eyo yakizza tonnatuuka kuddizibwa byebikubo ebyeru n'ebiddugavu kizza kukuddiza tonnatuuka kutambulira mu bbala likuddiza okyali mu bbala kozi tonnaba kumanya wawoogwa toteekeddwa kwambala ngoye ezo zonna zibakulaze z'obadde oyogerako kati mwannyoko kyavudde aleeta esaati eya green ng'agijje ku waya n'aggamba yambala eno era n'ogyambala ne mugenda musaala eswala kiki nti ennyota entuufu olimala kuzuula nnyota ntuufu mwolina kutambuliza nsonga mwolina okusinziira okutambuliza ensonga kabaka w'omukulu oba kabaka weewammwe omukulu kabaka Ndawula kabaka bulamu Just Kkubo zengatto zino z'obadde oyambadde enzirugavu mwolina okugendera mu ddwaliro kabaka bulamu Kkubo ng'olina okuyitiramu era agamba nze Kkubo nze bulamu nze mazima kabaka bulamu Kkubo ly'olina okutambuliramu otuuke waggulu ku ntikko otudde mu kyeru kiri ekya kabaka Mukasa esaati enjeru otudde mu guliini ono ye wa kabaka Ndawula batudde mu bbendobendo limu jjukira lubaale wammwe Musese omusambwa gwammwe omukulu gwa Mukasa kati gwe oyagala ofune ebya Mukasa nga wakalinnya omuti okyalengejja esaati enjeru gye bagee nti nayo baagitutte okitegedde kati n'ekitundu ky'essaati n'ey'obukubo obweru n'obuddugavu kye kitundu kya kizza gw'oyagala wakakolamu wakalinnya omuti wakalengejja bakuddize saati y'ebikubo ebyeru n'ebiddugavu nayo gye bakuganya okwambala yakizza tonnatuuka kuddizibwa wabula ekintu ky'olina okumanya kiri kimu nti ntudde mu nnyota yaani awo ojja kumanya lubaale ye saati eno eya guliini gye bakuwadde ye kabaka omukulu mu mbuga yammwe oba mu lubaale wammwe kabaka bulamu waali era kabaka bulamu oyo mulimuwa ebibye bwa kyoto oba ki byonna ne mumuwa ebibye naye kabaka alibeera omusaale alibeera kabaka Ndawula mu mbuga yammwe kabaka omukulu okitegedde esaati eno eya guliini gy'ogendeddemu ne mugenda mu swala musaale eswala kitundu kya kabaka Ndawula lwaki bakulaga okusaala eswala nti bakulagira mu kitundu ky'abasiraamu lwaki kitundu ky'abasiraamu eriyo akabonero Ndawula kakulaga nti mweyakira bakozesa emunyeenye n'omwezi n'enneeyisa balya piraawo omuceere gulimu obumonde gulimu ennyama biki bakozesa ebibala bakozesa ebisiibo bakozesa omwezi bakozesa emunyeenye okitegedde kati Ndawula bwe bubonero mwakkira Ndawula kyava abaloosa abasiraamu n'abaloosa emizikiti n'abaloosa biki ye akuloosa ebintu by'omanyi osobole okumutegeera kiringa bw'onooba ng'oli makanika lubaale n'akuloosa ng'osumuludde gearbox osumuludde bulooka n'akulaga pistoni n'akulaga omukono n'akulaga ettaala z'emmotoka n'akulaga emipiira osobole okumanya nti bw'ebanga emmotoka lubaali omupiira kye kintu omupiira gwe gutambuza emmotoka bulooka kye kinti bulooka gwe mutwe gwange pistoni kye kinti pistoni bwe bwa ssaalongo bwange okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bitettaala kye ki ku mmotoka nti ettaala ge maaso agalengera ewala kye kitangaala mwe mutudde obwakiwanuka mwe mutudde muliso ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bitekizozi kye ki ebintu bwe bityo okitegedde kati lubaale akuloosa okusinziira mu mbeera gy'oyitamu bw'obanga bamwe mwakula muli basomi lubaale akuloosa eby'omu kyaki n'akuloosa sappula etegeeza ki n'agamba nyiikira okwegayirira lubaale ebintu by'okuliddemu oba by'ozoola oba by'ozotambuliramu lubaale mwakola editing n'akuwa obubaka buno mulina okubumanya mulina okubutegeera abantu b'otambula nabo ku kyalo lubaale mwasinzira n'akola editing n'akumanyisa nti nze kiwanuka nze nkubanja asobola okuleetera omusajja ku kyalo nga ye kiwanuka ng'alaba mutambula mwenna ng'olaba mutambula mwenna n'abaako byakulaga biki ng'omanya nti kiwanuka yazze teri mulala osobola okubeera ku kyaloko nga kuliko omusajja oba omukazi bamuyita kizza kati n'olota ng'otambula ne kizza biki kati teri musambwa mulala bw'ogenda gulaba oyo kizza oledde oba omaze omulaba osobola okuba ng'oli ku kyalo nga kuliko ennyumba ya mwamba nga nkadde nnyo nga waliwo abakadde ababeerawo oba omuntu nga mukadde bwa mukazi bwa musajja n'oddamu n'oloota enju eyo n'ababeerawo kati lubaale akola editing ku kintu ekikulinaanye gw'osobole okufuna amagezi agagoba enswera ku bbi gw'okeera okyoze okijjemu ky'otegeera
Tinyumba bombawe bangiri kukyalo ngebera mu mukadde kati njirose tegeeza ki jajjawo n'akulaga bwe yabeeranga oba bw'ayagala ebintu bibeere ayagalozeewo ennyumba ye eyedda mwamba nga waliwo omukadde jajjawo ebintu bwe bityo kati Lubaale akola editing biseera ebisinga obubaka bwa Lubaale obusinga ekibubalemye ensonga ezo ne zibalema editing wa Lubaale nti ffe baatuleetera empandiika ennyangu ey'Abazungu ne tuva kumanya okwaffe okwali okukalubo ne tugenda n'ebyangu katwalero ffe ennyukuta M tugiraba yeesimbye ate ye Lubaale agireeta agisulise okitegedde bwe tulaba Kkenge tunudde maaso ate ye Lubaale aleeta leeta K nga ye agitunuza mabega kati ekyo kye kigenda okutulenyanga Lubaale tutambule kuno na kuli Lubaale tutuuke omumono natuuke okumusobya naye nga Lubaale twatandika okutambula nga mulungi kye kibadde kyogeza Ssemwogerere eri emabega okitegedde Ssemwogerere ye mwogezi wa Lubaale ye Ssemwogerere era y'ensonga lwaki eddagala lyonna mu kitundu kiri ekisoose abadde ali waggwe nannyini bubaka nga gw'oli kuba ate omwana omulwadde ate nga bw'ogenze mu ddwaliro Ssemwogerere osanze musawo ate nga musomesa omusawo ate nga musomesa ye yandibadde alina obukugu obukuba omwana oyo eddagala era nga yalina odyogerera nti likola kino naye Ssemwogerere musawo ate musomesa si yakubye omwana eddagala era aliwadde ggwe kyokka nga ate ggwe toli musawo kati omwana n'ojja olimukuba bubi ne bakwongera empiso endala n'ogimukuba bubi empiso n'eremeramu kati Ssemwogerere omusawo ate nga musomesa agamba ki ku nsonga ezo Ssemwogerere nga musawo ate nga musomesa era nga ye mwogezi wa Lubaale agambye bw'ati agambye nti gw'okeera enkya n'otambula n'ova ewuwo n'otambula bubi nga teweebuuzizza ye mwana ono lukenge bagamba okuba omusajja eyeekengera ate akengera ewala alabira ewala era yeefumitiza lyerinnya lukenge mutowo olukenge si mulala ye ggwe kati Ssemwogerere omwogezi wa Lubaale agamba ki Ssemwogerere omwogezi wa Lubaale Ssekamwa wa Lubaale agamba bw'ati olwo lubadde lugero era nga lulimu ekyokuyiga kubanga musawo ate nga musomesa agamba bw'ati nti mu kutambula okuva ewuwo nga Lubaale mulungi ng'ogenze mutereeza n'otambula bubi gwe wennyini gwe weekuba empiso ekubbulula oba ekubbika kisinziira otambudde otya okitegedde empiso esoose empiso ey'okubiri empiso omwana n'emulemeramu n'ereetebbwa ebbwa ne likaaba omusaayi kyeki nti bw'oba nga olina omuze ogutambula wano na wali sooka omanye Lubaale gw'otambuza wano na wali kituufu by'otambulamu binaamutereeza toyinza kujjamu okukaaba omusaayi toyinza kulowooza nti otereeza Lubaale naye nga ky'omukola si kyekyo ng'okufuna ali mujja w'omutadde tebiriba byangu eriyo omuntu atambula Lubaale ne bamuteekamu emisaayi ne bamukoleramu ebyambyo n'ebiki ne bamusamira bubi ate bino tusibye byana tusibye ebirongo bino tukozebwa ebiti bino tusima ennyanga biki ebintu ebyenjawulo tutaddemu emisaayi tuziise emitwe gy'embuzi tuziise emitwe gy'enkoko okitegedde kwe kutuuka okugjamu empiso Ssekamwa oba omwogezi oba Ssemwogerere agamba ki musawo ate musomesa agamba ki nti empiso gwe gy'okubye lukenge azze n'agisikamu n'egaana omwogezi wa Lubaale agamba nti osobola okutuuka okwagala okutereeza Lubaale oyo naye nga jjozza otambulira oledde bamaze omwonoona nga si kyangu kumuzzaawo singa oba otambudde bubi asiseemu empiso n'egaana n'asikamu empiso n'egaana naye ng'omwana afa obulumi yafunye eddebwa kabina era nga livulula omusaayi ekivuddemu n'aleeta makansi n'agisekayo lumu n'eggirako ennyama kyeki nti bajjajjaffe abasinga obungi bazze batambulira Lubaale ono ne basobya musobye kati mwe abaana olwaleero mutambulira mu bulumi mu bugigi kyokka omwogezi wa Lubaale oyo era sitiru ayongerako n'agamba bw'ati nti gwe wennyini atambula ow'omulembe guno okyayinza okugenda okutereeza Lubaale naye ng'ate omuziika buziisi mu bunnya nga laazima okumuziikulayo olina kuyita mu kukaaba na bulumi kyova olaba nga bamu batereeza Lubaale oyo ng'oluusi bamaze n'okwavuwala lwaki kyogenda okutereeza Lubaale oyo nga bamuziika dda nga ku busungu kwatudde ye Ssemwogerere gwe musanze mu ddwaliro erinnya Ssemwogerere lya Baalugave erinnya Ssemwogerere litegeeza omwogezi w'ekintu oba nga bonoga omwogezi wa poliisi
kati Ssemwogerere azze ng'omwogezi wa Lubaale, ye Ssekamwa wa Lubaale. Mu ddwaliro gye mumusanze abaddeyo nga musawo ate nga musomesa. Otegeeramu ki? Mu mpunzika ya Ssemwogerere ng'omusawo omukugu ate nga musomesa agambye bw'ati. Agambye nti ekibadde kiŋŋaanye omukuba empisa obugimugjamu. Abalya mmere mwogera nnyo. Bwe mufuluma ebweru mwogera bingi, mwogerayogera nnyo. Ssemwogerere ategeeza ki? Omusawo ate nga musomesa ategeeza ki mu ekyo? Ssemwogerere agamba nti ekitugaana abalya mmere babuulira ebyaffe ne tusirika. N'otambula wali ne bakubba nga weetuli tulaba. N'otambula wali n'okola ebikyamu nga weetuli tulaba. N'otambula wali n'osobya nga weetuli tulaba. N'oyonoona buli kimu nga weetuli tulaba, naye ne tutanyega ne tusirika. Ssemwogerere agamba bw'ati nti abalya mmere bwe babuulira ebyama byo babisansa. Okitegedde? Mwogera nnyo, bwe mufuluma ebweru mwogera nnyo. Ssemwogerere ategeeza ki? Nti ebintu byabwe byama. Buli kintu ky'otegedde mu Lubaale sirikako. Okitegedde? Buli mbuzi ku nkondo yaayo. Ekikusangisa muno ne mudda okubaganya ebirowoozo ku Lubaale wo kiki? Eriyo abantu abatambulako n'abako ebintu byazuula tugambe mu mbiri zaffe, n'abako ebintu byamanya ate n'agenda n'abibuuza mukwano gwe, kyokka nga te gwabibuuza tabiwulirangako era tabimanyiiko. Mukwano gwe byamuddamu ono byagoberera. Bw'amugamba nti ezo nsobya bwe bakuwabya era ono kyagoberera. Abantu abasinga bakola Lubaale wa mirundi ebiri, Lubaale bantu ne Lubaale we. Jjajjawo alina byakutuma, obivuddeko, obiraalaasa, obyebuuzaako, kyokka osanze mukwano gwe gwe weebuuzaako akugambye ebyo si bituufu. Ogoberedde mukwano gwe kyagambye nti ebyo si bituufu, naye nga n'ebimu byagamba nti si bituufu, ebimu jjajjaawo yabikulaganga, jjajjaawo yabikulusanga. Okitegedde? Kati n'otandika okusamira Lubaale w'omuntu, mukwano gwo n'ogufuula muzimu ne gutandika okutegeerera, n'ogendera ku magezi g'oyo. Jjajjaawo n'akulosa ng'olina okugenda ewa Nakayima e Mubende, n'osanga mukwano gwo n'omunyumizaamu n'agamba eyo totawana waasoba. Kyokka ng'ekirooto wakifunye kuva mu jjajjaawo, ye alaba olina okutwalayo ekyanzi. Mukwano gwo n'agamba eyo waasoba, nze bwe nagendayo sajjayo kalungi. Mulekerawo okulowooza nti mujja kutambulanga nga mikwano gyammwe. Mwetengerere. Ebyekikaakyo bya kikaakyo n'ebya jjajjaawo bya jjajjaawo, n'eby'abantu mikwano gyo bw'oyita nabyo bya mikwano gyo. Mwegendereze mubeere ab'emmizi. Jjajjaawo ebintu byakugamba lekeraawo okubyebuuzangako ennyo, lekeraawo okubinyumyangako ennyo. Jjajjaawo ajja kuwa ekirooto ng'olina ekintu ky'olina okukola naye ng'akikugambyenga ggwe, kyokka ng'ekintu ekyo ky'olina okukola mukwano gwo takimanyi, takiwuliranga nako. Okitegedde? Ogende weebuuze ku mukwano gwo. Mukwano gwo agambye ye mpewo yakuloosezza ekyo nkyamu. Ebyo tebiriiyo. Ezo nsobi. Kati oyimirize ekintu kya jjajjaawo kye yakulaze ogende ne kya mukwano gwo. Ssemwogerere omwogezi wa Lubaale w'agambidde nti ekitugaana okubabuulira ebyama byaffe mwogera nnyo. Bwe mufuluma ebweru mwogera nnyo. Okufuluma ebweru gy'emikwano gye musanga, gye museyalinga nagyo emboozi ku nsonga ze mutambuza mu bajjajjammwe. Eriyo abantu ababeera mu nsozi eyo. Mu nsozi etambulirayo ebyama bingi. Ebyama bingi, emikono gya kiza gyonna sisitimu gitambula gitya biki. Ensozi n'embiri mwe tutudde zibeeramu ebyama bingi. Eriyo abantu abagenda mu nsozi oba mu mbiri n'akubayo emyezi 2 n'avaayo oba oluusi obadda ku mulimu oba ki, naye ng'alina byalabyeyo ne byakozeeko risaaki. N'afuluma ebweru n'asanga emikwano ne batandika okubaganya ebirowoozo ku ebyo byawulidde ne byalabye. Kati mukwano gwe gw'asanze talina kyamanyi, tatambuzanga na ku nsonga. Kati gw'osuubidde mukwano gwe alina kuddamu ki? Ne kye wakola nga kituufu mukwano gwe ajja kugamba tekiriiyo. Ne kye wawulira nga kituufu mukwano gwe ajja kugamba tekiriiyo. Ne jjajjaawo obubaka bwe yakuwera ddala n'omanya nti obubaka mbuloose siize mbwewadde, era bw'onoogamba mukwano gwe ajja kugamba nti ekyo kikyamu. Kati ye mwogezi, ye Ssemwogerere, musawo ate nga musomesa. Otegeeramu ki? Erijinjo litegeeramu ki? Ssemwogerere mumusanze mu ddwaliro, musawo ate nga musomesa, okitegeeramu ki? Ye musawo avumula, ye jjajjaawo ate musomesa. Ye jjajjaawo, ze nnyota 2, musawo ate nga musomesa, ate nga ye Ssemwogerere. Kati awadde ensonga ze lwaki Lubaale yabamma ebyama bye.
nti abalya mmere temwesigika mwogera nnyo naffe ffenna gye tutudde mu mbiri n'abatudde mu nsozi bakosefu olw'abantu abalya mmere ab'ebigambo ebingi abatalina mmizi aboogera kuno nakuli abataakuzibwa abataatuuzibwa okitegedde abantu bannakamwantette ab'emimwa egy'oluwewere okitegedde ebitundutundu bingi mu lubaale oyo wasooka ebimu nga bitudde ku byama bingi lubaale oyo wasooka lubaale w'olubereberye oli tasobola kwebuuza nti lwaki ntambudde mu basawo 10 nga sitereera kyokka n'atuuka mu lusozi n'abaako ebintu byasanga ebyenjawulo byatawulirangako ate n'asalawo bw'afuluma ebweru n'agenda ng'abyogera mu mikwano gye okitegedde ebintu ebyenjawulo kakati ebintu ebisinga obungi semwogerera abyogeddeko musawo ate musomesa gwe musanze mu ddwaliro lyekkolero lya lubaale zembiri z'ensozi ly'eddwaliro gwe musanze mu ddwaliro ebaddeyo tata ne maama ne baganda bo semwogerera ayogera ki ku nsonga z'olubereberye semwogerera agamba ekibamisa ebyama byabwe bibawanga mu abalya mmere ŋŋambo mwogera nnyo muli bannakamwantette emimwa giringa emireeguufu byebitundu ebikyasinza okukosa abantu abakulembedde lubaale oyo ow'obutonzi abantu abamutereeza lubaale oyo mu Uganda muno mwebali lwakuba batono mu nsozi ez'enjawulo ne mu mbiri ez'enjawulo abataputa lubaale oyo mwebali naye abantu abo batudde ku maggwa olw'abantu abatali beetegefu bakukola lubaale era nze nsiba mbagamba ekintu kino omuntu azze okugezaamu si kirungi kujja ng'ozze kugezaamu nze omuntu leka kujja nti ozze kukebera ate nga bulijjo nsomesa emisomo otegedde woogwa omanyi woogwa n'osanga oli ng'akusumbuwa azze mu lubiri jjajja nzizo nkeberemu kusinziira ku mbeera gy'empitamu n'okusinziira ku bulijjo by'osomesa ndaba nga binkwatako kati bw'olaba nga bikwatako by'oyitamu ate kikuleesa okukebera kiki ate ng'ebyogerebwa bakuwa enkola n'enkozesa bw'oba ng'oloota bw'oti bw'oba ng'obulamu obutambuliramu bw'oti kola bw'oti sala amagezi bwe gati kyokka era oli n'amala ebiseera binajja mu lubiri akusumbuwe zize kunkeberamu ate talina nsonyi n'amala n'aggamba nti bulijjo by'osomesa bwe mbadde mbiwuliriza ng'osomesa ku nze kati ne weebuuza tuzze kukeberamu kiki otegedde bye boogera by'oyitamu genda ng'ogenze siriasi kukola lubaale awo bonna abantu tubakooye ffe nze obulamu bwange si ssente obulamu bwange si kukebera obulamu bwange si kufuna ssente za kukebera nedda nze ndi mukozi wa lubaale nze ndi mukozi wa mpewo ffe twabasomesa mutambule n'okumanya bwe nkusomesa n'otambula n'okumanya n'omanya nti ebinnuma omusajja ono abyogeddeko era bitereezebwa bwe biti ekikuleeta ng'ozze kundabako zze kukebera kiki nze njagala omuntu ng'azze kukola lubaale saagala muntu azze nze ate nze siyita nko ku muntu siyita muntu gw'oba osazeewo okujja jangu ng'ozze kukola lubaale nze ndi mukozi wa lubaale lubaale ne waba yakona emyaka 4 emyaka 5 nze kasita nkugamba nti mpa emyezi 4 nja kumutereeza oba mpa emyezi 6 lubaale nja mumutereeza n'ogamba sirina budde nze taata nze maama ku mulimu bajja kungoba era tewaliwo mpaka zonna era sisobola kukusaba ssente zo nze ekigambo ekyange oli wadde mbogamba nti yes oba no okitegedde abantu abajje nti oli najja naga maze emyezi 6 nga nkugoberera nga mpulira by'osomesa nga ye lubaale mutuufu annuma nzize kunkeberamu ngenda kukola ntya naye nga bulijjo abantu tubagamba bw'oba oloota ebinnya genda obike kabaka bulamu bw'oba oloota nga oli ne bamweyana kugamba binakusaba biki genda otabaale wa bamweyana bw'oba olaba oli mu maato ng'osomoka ebizinga genda essese kati omuntu yandibadde ajja nakyakkola olidde okimanyi omuntu yandibadde ajja kugamba nti nzize kunterereza lubaale naye nzize kunkeberamu nze siri musawo ebyo ti ndi musawo noonya ssente ate biki osooka ojje ejjembe likuluma ate nkugambe nti eryo ddogo ate nkugambe nti olina kyewabuuse nze mba straight direct okitegedde kwekyo ekikuleese bwe guba muzimu gwegwe ne bwopaakinga wali Land Cruiser nga mpya ne bwoba olina ssente mu bbanka mmeka sisobola kwetoloza nti ate ebyo ddogo era nkugambirawo direct nti ogwo muzimu bwe kuba nga kukwambaza lubugunga kwa mitwalo 3 era nzikiriziganya najjo
So tukooya abantu abajja okwegezaamu, tukooya abantu abakenesi, tukooya era ndi mukoowusaagalira ddala. Nze njagala muntu akomye, nze njagala muntu yakoma, nze njagala muntu atambudde nga byalema, nze gwe njagala. Saagala bano ate simanyi gwe omanyi ng'ompuliriza oba ku YouTube waludda wa ng'ompuliriza naye nga byakulema okujjamu, tojja mu lubiri. Amakulu gange si geego, ebigendererwa byange si byebyo, okitegedde. Era nsiba mbasomesa wano bulijjo. Bw'oba olina gy'otambuliza ensonga nywererayo, bw'oba olina gy'okolera lubaale nywererayo, bw'oba osazeewo okugamba nti nnoonya Mulangira Jjuuko, munoonye ng'omaze kutegeera ki ky'ogenda kukola. Kyekyatutesa emisomo egyo ku YouTube. Kitegedde bw'oba olina olubiri gy'otambuliza ensonga otegeere ekikuluma mutereevu. Bw'oba olina omusawo gy'otambuliza ensonga nga kugamba nti ndawula kituufu, era mu bubaka bwo obanga ndawula omuloota genda n'ekyo. Bw'oba osazeewo okugamba nti kinoonye Mulangira Jjuuko, sooka omale okutuula wansi owulirize emisomo. Wuliriza buli musomo ng'oguddamu emirundi ng'etaano guddinga ne toguwuliriza muwawa, otambule ng'omanyi ky'ogenda okukola. Eyo levo tetugiriimu. Tutudde mu levo ya lubereberye, tutudde mu levo ya nsozi, tutudde mu levo ya butonzi. So si levo eno nzize kunkeberamu ki ekinnuma ate ng'oludde ng'okisoma era okimanyi. Njagala muntu azze kukola lubaale, njagala muntu azze nti nzize kukola lubaale. Kitegedde nze siweweeza kyokka ate obweyimiriza embugaba, obweyimiriza embusobola. Oli singa agamba nti nzize lubaala nnuma naye sinnaba kubeera mwetegefu akutereeza lubaale, sina wadde ekikumi, sina ssente, sina wadde sola kutabaala, sikola ki. Obwo bweyimirize tubusobola bulungi nnyo. Ne tubako emikolo gye tukozesa ne tusaba lubaale wa kugumiikiriza oba mwaka oba myezi 6 oddeyo ofune obusobozi. Era tukugamba nga tukolera obweyimiriza obwo nti omusango tegulisinga ffe, gulisinga ggwe. Ky'osabye tukikoledde. Osabye oyagala kugenda ku kyeyo myaka 2 ne tusaba lubaale yagumiikiriza okuva ng'okula. Emyaka 2 tegijja kulema. Ne tusaba lubaale nga wamugumiikiriza luli gino 2 tegijja kuganda. Mugumiikirize. Omusango ne tugwejjako ne tukugamba ffe bye tukusomesezza obitegedde. Emyaka 2 gibanga 2 tinnyo. Okitegedde. N'okwate kubo n'ogenda ku kisaawe n'oyitawo n'ogenda ebweru. Myaka 2 ne gituuka gwe ssente bulijjo ozizza mu bibyo biki naye nga tewamanya lwaki ogenze lubaale yakukkiriza ssente z'olina okukola zizeza kukola lubaale n'ozizza mu bibyo. Ate simanyi muganda wange yansabye kino, tesimanyi muto wange yangambye muwole emitwalo 7 biki. Myaka 2 ne gituuka nga tolina kyolagawo gwe wennyini mu kamwako ku sitandizizo ez'amagulu n'osalawo n'ogamba kenneeyongera omwaka omulala. Kati ebiddako byonna n'ebyokubonaabona biba bibyo. Okitegedde. Obutaba nankalakkalira ya kigambo. Lubaale bw'omusaba bweyimirize n'omusaba emyaka 3 kakasa nga 3 tegisukkamu wadde omwezi. Lubaale bw'okola nga kakalu naye kakasa nga tokasukka. Lubaale bw'omugamba nti nkusaba emyaka 2 omumiikirize kati sina busobozi mu biseera bino buli kimu kyaggula. Lubaale nakkiriza kakasa nga endagaano yeetuukirira nga bwe wagyogera. Ebiseera ebisinga obungi abantu mwe mwereetera ebizibu. Ffe obweyimirize tubukola naye obweyimirize tubukoze ku bantu bangi abantu ng'endagaano baazivaako. Oli naganze lubaale musaba mpemu bubi omwaka gumu. Ne mukola endagaano bunnyo n'obaako emikolo gy'omukozesa oba kabaka amubanja oba omubikisiza ku kabaka biki ebintu eby'enjawulo, emikolo egy'enjawulo. Lubaale nakkiriza abantu abasinga bwe bagenda tebadda. Ne baba tebakomyewo kale tugambe oba okutambulira ewalala era tebagezaako. Okitegedde bw'afunamu akalembeza n'asasulwa alowooza nti kiwedde bino ng'abyerabira bye yayogera. Kale n'ebintu ebisinga obungi tulina okubyegendereza. Kitegedde musajja gwe olina okugoberera bulungi ekirooto kyo nga bwe kikunnyonnyodde. Bw'oba tutegedde bigambo bino biddemu enfunda nga 5 odiyo muleke ziyitamu muwawa bano banzize kunkeberamu. Nze saagala ebyo byanzize kunkeberamu nze omulimu gwange kutereeza lubaale. Nzize kunkeberamu ate simanyi nzize manye ekyokukola. Kati omanye ekyokukola ki? Obubaka ogambye oludde ng'owuliriza emisomo. Eri abantu abakusumbwa n'oyagala n'omukubirawo. Akugambye ndudde nga mpuliriza emisomo. Mulangira maze emyezi 5 nga mpuliriza emisomo gino. Okitegedde ng'ebintu byonna byogera bye binnuma. Ndootangwa mu binnya
simanyi ndotankola bwenti ebintu byonna tubinnyonnyodde veewuwo ng'ozze kukola lubaale tojja wuwo okugamba ate nzize kumanya kyakkola veewuwo ng'ozze kutereeza lubaale veewuwo nga ozze kukola lubaale ffe tuli bakozi ba lubaale kyenjogera sikiddamu ate soogera kintu kyenjejjusa so nze sitereeza lubaale ate olinaga nti yakulema oba yeetaaga kuddamu sikifunangako okujjako omuntu yeesulikira mu lubiri n'agamba nti oba tugamba omuntu neyeesulikira mu lubiri si buli muntu nti alitereeza lubaale oba alituukiriza lubaale abantu batereeza lubaale ne tubasiibula ate mu bantu abo muvaamu ate abalemererwa okitegedde abantu bonna nga bobeera balina tobajjaamu 9 abantu enamba esinga basiibula bulunyo ne bagenda ne batereeza lubaale ate ne muvaamu abantu ab'olubatu 2 3 oyo ensonga ne zimulema nga ne bw'oli musomesa ne bw'olikola otya nga oluusi balina ekikolimo mu famire oluusi lubaale bamuyisa bubi nga lubaale yagamba omulembe oguliddako tegulitusamira balikaaba balibonaabona balitunoonya nga tebatulaba kati abantu bwe tubafunamu mu bantu 10 ne tufunamu abantu nga 3 4 oli ensonga ne zimulimu okujjawo ne zimulema nga ne bw'omubuulirira tategeera abeera muyombi takolagana na banne teyamanyira society wa buyisayisa bwa ku muzigo wa mpisa mbi buli kadde yakola entalo ne banne buli kadde yalwana ne banne kuba embiri zibeeramu abantu bangi kitegedde kati omuntu atamanyira society omuntu atakwatibwa kkake omuntu ataseyalinga na banne omuntu ow'olugambo omuntu ayogera ennyo omuntu w'ebigambo ebitasaana omuntu asabuka okitegedde omuntu omutabuzi omuntu kayombera abantu abalina obuyisayisa bw'oku mizigo kitegedde tubafunamu mu mbiri era ne bawunzika nga balemereddwa okitegedde kati mulimu abantu abalemererwa tosobola kubeera n'abantu 9 oba abantu 8 oba abantu 10 bonna n'obajjamu mulimu abantu abalemererwa naye nga lwaki society okubeera mu kifo eky'abantu abangi abantu abangi mulimu abantu abamu abalemererwa nga wantalo muyombi mulwanyi by'omusomesa bimuyita ku nviiri olwaleero bw'omusomesa kino enkyajjamu kirala byewamusomeseza olwaleero enkyakola birala omuntu bw'omugamba nti buli bubaka bw'ofuna buleetenga mu lukiiko lw'obubaka ne mubeeramu abamu nga ye bw'aloota ayina byawa ayina obubaka bwawa ayina obubaka bweyesigaliza eri abantu abagamba nti nze ndoosa obubaka buno mbwetegeeredde buno bwesitegedde kembuweeyo awaayo bw'ategedde bw'atategedde tabuwaayo obubaka obulungi bw'awaayo obubaka obumwogerako ebibi tabuwaayo obubaka obumusanyudde bw'awaayo obubaka obumuvuma tabuwaayo okitegedde kati abantu batu babeeramu ne beesulika ne yeesulika tamanyidde society tamanyidde bantu alinga yakulira mu nsiko alinga takuzibwa bazadde takwatibwa kkake ye muyombi ye w'olugambo yayogera ennyo ye mutabuzi yakyankalana ne banne buli budde yataggwa mu nkiiko za misango buli budde gw'otuuza mu misango biki kati abantu bwe batyo babeera mu bantu 10 tufunamu abantu ab'olubatu abalemererwa era yina atajjaawo kyajjeewo okitegedde mu mbeera bwezityo kati ffe tukola mpewo empewo ne bwe ziba zaakona oba myaka 2 ffe tukola mpewo oba myaka 4 ffe tukola mpewo kasita ogoberera kyeggamba kasita nkuwa amateeka n'ogagwenderako kasita nkugamba nti lubaale oyo nja muterereza mu bbanga bweriti naye olina okuba nga onneewadde nga tovudde wendi n'okikkiriza mba nja kukutereeza kyokka si kya bukake bw'ogamba nti nina obuvunaanyizibwa nze taata nze maama n'emirimu gyange nkola biki bite bino bijja kufa biki era nkugamba nti bw'olitambula n'olemererwa okomangawo era bwe tutyo bwe tugamba abantu olayinza okugamba mu kiseera kino sisobola kwetereeza n'omugamba tewali buzibu era n'akwata ekkubo n'agenda n'omugamba bwe biremanga okwatanga ekkubo n'okomawo kasita olabyewo kati lubaale w'oluberebere bw'atyo bw'atambula lubaale w'obutonzi bw'atyo bw'atambula kuba tebamukolamu bukozi lubaale tebamukoleramu wiiki emu ba mwezi gumu n'atereera era kwe kuva enjogera egamba nti ebyalubaale tebiggwa nga obikola bw'obibuukira bw'obitereeza otereeza olwaleero enkya n'oyonoona luli n'otereeza luli n'obuukira ebyalubaale tebiggwa naye lubaale oyo musengeke ng'ova ku kale kwakasooka musengeke
goberera jjajjawo byakulaga lubaale ojja mukolwa aggwe okitegedde musengeki n'abantu abasinga obungi ataddewo olutuula enkya n'ateekawo endeku luli n'ateekawo ekibbo kya lubaale luli n'ateekawo ensawo naye ng'ebintu ebyo byonna byonna si bya mu kiseera ekyo waabiteereddewo buli kintu kirina ebiseera byakyo kirina okugenderawo kiringa ng'abantu okutabaala mu nsozi ensozi ez'enjawulo si buli lusozi nti buli kiraasi ya muntu erugendamu ensozi zitudde mu madaala ensozi bwe twogera ensozi twogera ebifo ebituddemu obukiro okugeza nga Mawuuno ewatudde mama Mawuuno ewatudde mama Mawuuno watuddeyo kitundu kya Bulongo ne mama Naalongo ewatudde mama Mawuuno teri taata Kabaka Bulamu taata Kabaka Bulamu ateekererwayo buteekererwa okitegedde si makaage amaka ago ga mama Mawuuno eyeetengeredde Mawuuno Naalongo era ye watudde obwamayanja obukulu okitegedde ku lusozi olwa Jjinja Kalooli ewa maama ekyatumyayo Mawuuno maama ye Mawuuno bye byama ebiri mu Jjinja ebyama ebiri mu Jjinja olusozi olutegeeza ki olusozi olwo mu nsozi lutudde mu kifo kiringa nga kya 12 omuntu okutambuza ensonga z'obutonzi ensonga z'oluberebere ebyama ebiri mu Jjinja ansa ye ekomekkereza ku Mawuuno ye yakoonanga sitampu omuntu aggusizza ensonga yasindikibwanga ku Mawuuno so Amawuuno tebagatabaalirangamu nga lubaale oli mu mutandika butandisi gabanga tegalina kye galina kukolera Amawuuno kifo ekituddemu sitampu z'omusambo gwa mama Naalongo ng'omaliriza emisambwa gy'abamaama gyonna otabadde okoze lubaale webakiridde lubaale agguse ne bakusindika ku Mawuuno Amawuuno ne gakoonamu sitampu era edda kigambibwa ti abantu abaagendanga ku Mawuuno basindikibwangayo nga banonye sitampu y'obulongo bwe bazze batambuza edda abantu balondangayo n'amayinja okitegedde era abaakuliranga olubiri olwo bagendanga okulaba nga abantu ekibaleeta bayinza okulonda amayinja ne bagamala mu kifo ne batandika n'okuteekamu ebipande tokkirizibwa kulonda wano Jjinja tebaamanya lwaki abantu balondawo amayinja abantu bagabatumanga mu bulambulukufu ng'empewo ze zigabatuma lwaki olusozi olwo lutudde mu kitundu kiringa nga kya 12 waggulu olusozi olwo lwa ku ntikko olusozi olwo lufaanagana nga bwe banakusindika ewa lubaale Mukasa akakase lubaale lwe lusozi lwa Mawuuno lwe lusozi lwa Naalongo akulira bannaalongo bonna ye mama Mawuuno era kyova omulootera mu kitundu nga omuloota nga Biikira Maaliya omuloota nga malayika ebintu ebifaanaganako bwe kityo maama yali ku topu waggulu eno wansi obeera otambuza bamama bonna bannabuzaana bannabinene baani kati maama oyo ali mu ddaala lyerimu nga bw'owulira maama Namirembe Bukasa oba mu Basese Namirembe mu Basese yagatta ekitundu kya bamama kyonna ng'omaze okkiggusa n'ojjamu omukazi omu Namirembe n'alyoka akomezaawo emirembe kati ne Mawuuno bw'ali Mawuuno atudde mu byama babikulira ebifa mu Jjinja galiba Mawuuno agaliva mu Jjinja omuntu olwo lusozi luli mu lusozi olukakasa by'okoze era lutuddemu obwamayanja lutuddemu obwa Kiwanuka ekigere kya Kiwanuka nga alinnya mu ggulu obanga Kiwanuka afuulibwa Ssenjuba kuba Kiwanuka yawongebwa mu njuba nga mwana muto n'atuumibwa erinnya erya Ssenjuba ly'erinnya ly'ekkulu Sserubambula Ssenyondo mwasinzira ne bwebaladdu oba Ezzena Nnyondo oba Ezzena ki ye Ssenjuba Amawuuno gabangako ejjinja eryabangako ekigere kya Kiwanuka era ejjinja eryo lyagabulwangako mubisi gwa njuki okitegedde mayanja alina obutuulo segukuluddawa okitegedde obuzaalo si bukuliro sitampu y'amayanja enkulu eri ku Mawuuno lwakuba nti ebifo ebyo tebabisoosowaza bulungi kati bino byonna n'embuga ze mulabamu ku Mawuuno simanyi eno ya taata Kabaka Bulamu simanyi eno yaani kati nga bw'onoogamba buli kifo ekikolebwa kiyita obuyinza nosanga embuga ng'erimu embuga ya jjajja Bamuyana nosanga omusawo nga waliwo embuga ya jjajja Bamuyana nosanga ekifo ekijjudde kati amaanyi ago gonna gaba geerabikirawo era agenzeewo gasobola omuyita mulwana agenda n'asuulako akagoye oba n'abikkaku oba n'agabulawo amalo oba n'akola ki naye si bwe butandikiro bwa Kabaka Bulamu okitegedde si bwe butandikiro amaka onoonyerezanga amaka mwentudde gaani kati ago amaka si ga Bulamu ago amaka ga Naalongo
agamaka ga mukazi, agamaka ga bulongo, agamaka ga mama mawuno eyandibadde nga buno ganga bwe batero ga musimanyi Yesu kabaka wa bakabaka ebintu ebifaanaganako weebityo kati agamaka maama kabaka wa bamaama. Okitegedde ekkungu wategeeza ki? Ekkungu lusozi olumu ku bifo ebiri mu madaala agasooka ewakikunta ekkungu kuba nalo lutudde mu bwakinene. Ekkungu kitundutundu ekibukutiramu nnyo omulongo kizza mu katundu mw'abalagira abasezi. Ekyo kimu ku kifo ekitudde mu kitundutundu nakyo ekisooka. Ettanda watudde mu ddaala ki? Ettanda bimu ku nsozi ezitudde mu madaala agasooka singa omuntu aba anoonya lubaale naddala ng'oloota ebinnya oloota abasezi. Okitegedde omuntu aliko kabaka, omuntu aloota binnya, aloota bafa, aloota mirambo, aloota basezi, ebintu ebyenjawulo n'omusanga essese wa mukasa aliyo yeebaseeyo. N'obuuza kati ono akola ki eno? Okitegedde bifo ki? Ebifo bitambulira mu madaala gatya. Okitegedde kati nojja otunuulira ekifo nga Bussi. Ekifo Bussi nakyo kiri mu ddaala erisooka omuntu singa abeera anoonya lubaale era nakyo kituddemu obwakinene obwakabaka bulamu. Ebussi nayo waliyo obukiro nga nabwo bukulu. Okitegedde tebuyina nnyo njawulo n'obwettanda n'obwekkungu. Ebussi singa obeera mugezi, ebussi obukiro bwayo tebuyina nnyo njawulo n'obwettanda n'obwekkungu. Okitegedde wonna wa musezi era wonna alabikirawo mu bwakinene batenda oba kinene nnyumba. Ezo ensozi nazo zitambulirako ekitundu ky'eddaala erisooka. Kati tulina obukiro bwa Walusi gy'osobola okusanga ekitundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo eky'essanyu. So omuntu anoonya lubaale asobola okutandikira ku Walusi ng'oloota ebinnya oloota biki. Ojja kusangayo empopogoma ya Walumbe kubanga ye Walumbe buli wamu yateekawo obwagenti. Walusi ojja gisangayo empopogoma ya Walumbe naye makaage si makaage. Kati omuntu aloota ebinnya aloota ki? Kiki ky'oyinza okumalira ku Walusi? Ennyanga za Walumbe ziri ludda wa? Walumbe yabulira wa? Okitegedde kati nayo nanna mu mbiri zaffe yonna gye mujja ffe tukola omulimu gumu kubeera embuga za Walumbe ojja zisangawo, ennyanga za Walumbe ojja zisangawo. Eno ewaffe yonna gye mujja yonna bubeera bwagenti. Ssente tuzaagala naye ate tulina ozirya mu bulambulukufu. Kati olubiri lwaffe gye ntudde obwa Walumbe weebuli, obwakabaka weebuli, n'ennyanga ze weeziri. Nate ssuula kulya ssente nga kugamba nti bw'obikka ennyanga ezo ojja kuba omaze. Bwagenti n'ensozi ezimu Walumbe alabikiramu mu bwagenti. Okitegedde ekifo Walusi kitegeeza ki? Ekifo Walusi kya ssanyu era ekifo Walusi mu ntambuza yonna gy'otambuzaamu ebifo ebyenjawulo eby'obukkiro. Ekifo Walusi kyakuyitanga kikuteera ensi. Ly'erinnya lya Walusi nsi. Kituddemu ekitundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo kye kituddemu ennombe ezirimu amazzi ez'obulamu. Bwe watambuzanga ennyota ya Walumbe n'ogijja mu bwa Walumbe n'ogizza mu bwa bulamu, Walusi yakuwanga obubaka ogendeyo bwe wabeerayo ebibikkiro obibikke osobole okuddizibwa essanyu ly'ensi. Oba waliyo baana obabikke, oba waliyo akatuntundu ka kabaka bulamu oba nyanga ye ogiteekeko olugoye olweru. Kubanga bino byonna nabyo wajjanga obikke ng'eno ttanda oba ogeze ekkungu oba Busso oba biki, ago ge madaala agasooka. Kitundutundu ekyo kya ddwaniro. Zino zonna ensozi ttanda ddwaniro, bifo biringa bya bijja, okitegedde galinga malaalo, biringa okitegedde ekkuumiro ly'emyoyo ery'emizimu omutudde obwa Ssezimu. Kati ensozi endala tezituddemu bwa Ssezimu. Kati bw'ona ogenda ku Walusi n'osangayo ekifo kya kabaka bulamu, ekifo ekyo bw'ona bakisuulako olugoye lweru just. Oba osanzeyo baana oba osanzeyo mama Nnaalongo, bifo ebisumulula omuntu. Olusozi olwo Walusi lutudde mu ddala lya kumeka? Okitegedde olusozi Walusi lutuddeko amaanyi mayitirivu nnyo, lutuddeko ebintu bingi, lutuddeko ebintu ebikusike byotasobola kumanya, lutuddeko ekituntundu ky'ensi. Okitegedde
olusozi Walusi lulinga mulongooti oluwuliziganya n'ebifo byonna eby'emisambwa. Era olusozi Walusi lutuddeko amazzi ag'obulamu. Olusozi Walusi lutuddeko ebifo ebimu oba ennyinjayinja ezimu nga zirina okubikkibwangaku engoye. Era ojja zisanga ebifo ebimu oba nnyinjayinja oba bifo bimu nga baga nti wano wabikkirwawo omwana, ng'abaasooka babikkirangawo omwana oba abaana oba mama Naalongo oba omulongo eyeewalula oba taata Kabaka Bulamu. Ebyo nnaku Walusi kwebiri. Naye ebintu ebyo birina makulu ki? Omuntu avuya, omuntu alaba ekizikiza ku Walusi ajjayo mulamwa. Walusi lusozi lwa kitangaala. Walusi lusozi olw'omutonzi obutereevu, omutonzi kw'asobola okusinzira n'akuwa ekitangaala. Lusozi nalwo olukoonamu sitampu mu ebyo omuntu byaludde ng'abonaabonamu mu nsi. Okubonaabonamu kiki? Ebbanga ly'omala ng'onoonya lubaale n'ogenda ng'omugyamu kasasiro. Amakulu g'ezo ensozi gaabeeranga bwe gatyo. Olwaleero abazituddeko bazitaputa bubi. Okitegedde? Mawuuno, Walusi, ewa Mukasesese, ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Waliwo ensozi ez'emirembe. Kati tosobola kugenda Wabamuyana e Katereke. Wabamuyana e Katereke kitundutundu ekitudde mu kitundu ky'omuzimu. Kubanga Bamuyana emiti gyonna gye mulabamu kaali kattiro. Omwabanga empingu, omwasibirwanga abakopi, ekyabanga ekifo ky'ekkomera, omwatuulanga Ssekabaka Kalema ku mulembe ogwo. Ekifo ekyo kitudde mu Bamuyana e Katereke owetera Nsangi. Edda nga bw'olaba Luzira, kyekifo ekyafaanaganangako Luzira nga bwe banagamba kututte ku meere Luzira. Ly'ekkomera eryabanga ekkulu mu Bwakabaka bwa Buganda ery'e Katereke. Era Ssekabaka Kalema yabanga ne mutoowe Bamuyana. Bamuyana yaliko amaanyi g'omusambwa. Kyekituntundu ekyokubiri kyakugamba nti waliwo malayika embereberi eyateeka ku mwana omuzaala amaanyi, nga bw'olya nti waliwo Mukasa eyazaalibwa Wannema, waliwo Ndawula eyafiira ku kkubo ne bamubikkako Ssanja. Kyekituntundu ekyokubiri eky'abantu abaweebwa amaanyi g'omusambwa, era ng'amaanyi ago gaakoma ku bantu ab'omulembe ogwo. Kati Bamuyana yattibwa buttibwa, yateekebwa mu kkutiya nga kirowoozebwa okuba nti yali ayagala muka mukulu we Kabaka. Kitegedde? Ekkomerero lyali lituddeko ebbonyoabonyezo nga ddene nnyo, era abakopi battibwanga bubi, n'abantu ababanga basaliddwa ogw'okufa battibwanga mu kifo omwo. Era ekkomerero lyabanga lyetooloddeko olunnya nga ne bw'oba weeyita tosobola ddubuuka kutoloka. Olunnya olwo wansi lwabangako amafumu amawagale. Eyasalirwanga okufa yasindikibwanga wansi mu mafumu ago n'agenda n'ageefumitako n'afiira eyo. Lye lyali ekkomera eryasalibwangamu omuntu ogw'okufa e Katereke. Okitegedde? Abakopi be baasima olunnya olwo wansi lwabanga lwa fuuti 8 era ng'obugazi bwe mululaba. Kyokka tewaalingawo nkumbi zino ez'Abazungu ezigendamu emiyini. Abakopi baasimisanga busimo obw'enkumbi eŋŋanda, ettaka nga baliyoozaamu ebintu eby'amabensani oba ekkalaayi. Ettaka baaliweerezanga ku kkalaayi zino bajjajjaffe bwe baanaabiranga, si zino ezisiika muwogo, wabula waliwo ekkalaayi ze bayita ebbensani. Ebbensani ezaabanga zaakulanga ebikopo bya ggama mwe baayooleranga ettaka. Okitegedde? Bamuyana olw'okubanga yali mugezi nnyo, yaliko amaanyi agataamanyibwa kuwa gye gaava, nga mugezi nnyo ng'alaba ebintu nga byanjawulo, ate nga Bamuyana yeeyisanga atategeera. Olunaku olumu banne baamukwatibwa effutwa balangira banne ne bagamba Kabaka nti Bamuyana wootaba ayagala mukazi wo. Era Kabaka ekibonerezo kye yamuwa ekikulu ekisookera ddala, yagamba nti abadde yeeyambisa busobola okwebakako mukazi wange, bamusibe ejjinja ku manege. Ne bamusiba ejjinja ku manege ne bamutambuza ne bamukuba nnyo nga galeebeeta n'akaaba nnyo. Yalaba tekimumalidde n'agamba omuteeke mu kkutiya mumuwalule paka ku nguudo z'omu kibuga. Ebiseera ebyo ekyalinga ekibuga byabanga birabo bya Mwenge. Awo wonna mu Nsangi we mulaba Kitemu luddawo okutuukira ddala eno Busega luddawa nga birabo bya Mwenge nga n'enguudo za ttaka ng'ate buguudoguudo. Okitegedde? Nga ne mu nsi Uganda oyinza okugamba nti oba siyinza nakugamba nti mwalimu emmotoka 3 oba 2 ku mulembe ogwo. Bamuyana yalagirwa Kabaka
n'alagira abakopi bamuteeke mu kutiya bagisibeko waggulu, ne bamukuba nnyo ne bamuwalula paka Busega ne bamuzza nga bajja bakuba olube okutuuka Bamuyana bwe yattibwa nga kwotadde n'amafumu. Bamuyana bamusogga amafumu mu kutiya, era lyeffumu lyasaba ery'obulabe, era effumu lya Bamuyana kigambibwa nti Kabaka gw'atuma okuggyamu omwoyo gw'omuntu. Empisa gye baamuyisa, Bamuyana omubereberye malayika bwe yatunuulira ebintu ebyo yanyiiga nnyo, era ne wa Bamuyana amaanyi okudda ng'omusambwa. Era Bamuyana Katereke abikkibwa mu bitundu bibiri. Asobola okuyita mu kitundu ekyokumwambaza ekkanzu n'ekyokumubikako olugoye, ate asobola okuyita mu kitundu ekyokumubikako ekkanzu n'okumubikako olubugo. Bamuyana ekifo we yattibwa kye kifo mwe battiranga bwe basalidde omusango gw'okufa. Yasuulibwa mu lunnya amafumu ne gamuyitamu, era ewantu we yasuulibwa Bamuyana teyaggyibwawo kutwalibwa kuziikibwa mu baalulyolwe. We yattibwa we yasirikibwa era we yavundira n'aggwaawo. Ewantu awo ne wamerawo omuti omutuba. Era we watudde obwa Bamuyana obukulu, Katereke tewabangayo mayumba. Katereke kasigalanga kasaawe nga kalawundi nga kalimu miti, kaabanga kabira. Era nga bw'ogende wa Bamuyana ewameza omuti gw'omutuba wabeera embuga ye. Okitegedde? Wabula Bamuyana yasaba obwo bwalinganga bukiro bwe yalinganga nnyanga ye, n'asaba okumuteerawo ennyumba eyo n'agibanja Obwakabaka bwa Buganda, n'atandika okutumanga obubaka ababaka bangi nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda, era okutandika okuzimbako agamayumba ge mulabako. Buli muti gwe mulabe mu lubiri lw'e Katereke balangira abattibwa. Buli muti gwe mulaba gutuddemu amaanyi Katereke balangira abattibwa. Katereke wayitibwa Katereke prison dish. Katereke Bamuyana yanyiigira ensi, abantu abamutta obubi batyo n'abanyiigira, n'abaali bava mu lulyolwe bannaalinnya baani bonna omulembe ogwo baagendanga batabuka mpola emitwe bonna baakomangawo okwegayirira ewa Bamuyana. Bamuyana yagaana basonyiwa. Okitegedde? Naye ng'endyoze zaaliyo, omuli Bakyabaggu baani zaaliyo. Kati Bamuyana n'asalawo n'anyiigira ensi olw'okubanga yattibwa mu nzitibwa efaanagana enjiggo ze baayiggamu Walumbe. Bamuyana mu bw'omwoyo ne bakwatagana babiri n'abeera ku Walumbe ku lusegere mu bw'empewo, kubanga Bamuyana bw'amala okuttibwa mu kudda yaddanga omusambwa, teyaddanga omuzimu, wabula waliwo ebika ebimu bye yeeyolekeranga omuzimu era n'abatuma olubugo Katereke. Bamuyana yali ku lusegere lwa Walumbe. Bamuyana omulya mmere mu bw'obulamu yabanga ku lusegere lwa Ssekabaka Kalema. Bamuyana mu butalabika atudde mu malayika embereberi, yatudde ku lusegere lwa Walumbe era yatereka ebyamabi. Era omuntu atuddeko lubaale wa ssoko w'olubereberye bw'otagenda mu lubiri lwa Bamuyana tosobola kuzuula byama bya lubaale oyo. Lubaale oyo akutagaza paka lw'ofa, paka luggwebwako obwoya ku ntumbwe n'omera n'ebirebe ennyuma. Okitegedde? Bamuyana y'alina ebyama bya lubaale wa ssooka. Era bw'otagenda Katereke tosobola kuzuula byama bya Walumbe n'obimalayo. Era abeera akutagaza akuvugira ku kkono, obeera mu kubuzaabuzibwa kuwubisibwa. Bamuyana y'alina ebyama bya lubaale wa ssooka. Era ennambika entuufu omuntu anoonya lubaale wa ssooka yandibadde agenda ettanda n'abikka Walumbe, bwe yandivudde wa Walumbe yandibadde azzaako kugenda wa Bamuyana Katereke. Ate nga togenze kulagulwa, togenze kukola ki, wabula ng'ogenze otutte bintu bye. Mulekerawo okuyita mu bifo tugezesa n'okutukeneka muzize kunkeberamu. Mugende nga mu bifo nga mumanyi ekibatuttemu. Bw'omanya nti obisse Walumbe, gende wa Bamuyana ng'otutte bibye. Mu bujjuvu bwabyo genda ng'otutte bibye. Kikapu, nkofiira, ffumu, ngabo, kanzu, kutiya. Okitegedde? Akutikkuleko bizibu kutiya. Ekutiya abamu bagikolamu ebyambalo bye, era mbatumiddeko nnyo abagikolamu ebyambalo bye. Bamuyana bw'aba kyakusaba ekyambalo ky'ekutiya oba tonnamuggusa aba akyali mu busungu, ekutiya mwe baamuttira era mwe baamutereka.
Lwamala omuttira mu kutiya tebamugyamu, bamweyana bamusuula mu kinyekyo ekibayita olunnya ng'ali mu kutiya nga bagisibyeko waggulu. Era kyobola nga bamweyana bw'abaakuluma oba tolaba gy'olaga oba tolaba gy'ova. Bamuttiramu ne bamusuulamu mwe yavundiranga waggulu ku sibe, ku mumwa gw'ekutiya mu sibe. Ekyambalo ky'ekkutiya akikusaba n'akikusaba n'okyambala ng'ekkanzu naye kiwummula ddi, era bw'okiremeramu lubaale oyo aba ategeeza ki? Bamweyana asobola okusaba ensawo ye emwateeka ssente nga yakkutiya. Kiki? Kitegeeza ki? Ensawo ya bamweyana enkulu nsawo ki? Bamweyana ayambala ddi ekkanzu? Bamweyana ava ddi mu kkutiya? Bamweyana ava ddi mu kutereka ssente mu kkutiya? Ekkutiya bizibu, ekkutiya kya bukambwe. Ebintu ebisinga mulina okubimanya, ate mulina okwebuuza ennyo mu bantu abamanyi, abakugu, abamanyi ensonga ezo ez'oluberiberi zasooka abasobola ozinnyonnyola. Mwe bali mu Uganda muno lwakuba si bangi. Okitegedde bintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Kale n'ebintu bingi bye mulina okumanya. Omuntu alumwa lubaale wa ssooka nga tuwadde bamweyana bibye. Abantu balinga babuyabuya. Omuntu najja mu kifo nga azze kwebuuzaako kyokka nga ebyokukola abimanyi, bulijjo by'oyogera bye bimuluma bye bikola ki. Najja nzize kwezuula. Mu kifo kyogga nti nzize kukola lubaale ndi serious, nzize kukola lubaale, nzize kunkulembera genda ttanda. Bulijjo awuliriza emisomo bw'oba oloota ebinnya, bw'oba oloota enzikiza, bw'oba oloota omulalu, bw'oba okola bw'oti, buli kimu kyonna kyonna n'okinnyonnyola n'okiteeka wali. Era oli sitiru najja nagga nzize kwezuula. Abo abantu batu twabakuuwa, ffe tukola mpewo. Okitegedde ebintu bwe bityo. Abakuume Liiso ddene Dduna Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.